Uganda Eyenkya. Baniriza nnyo nate abalungi abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda Eyenkya abadde batusaba ensanja esinga Honorable John Kendu Chams tuli naye olunaku luno olwaleero abali mu mawanga ag'enjawulo okusinga ddala diaspora abali Canada, Sweden, abali Germany, abali United Kingdom, United States of America, abali Bahrain, Oman, Jordan, Saudi Arabia n'abalala abazenga baagala programu eno ya Honorable John Kendu Chams kyaddaaki tumufunye tugenda kwogerezaganya ku nsonga ez'enjawulo tujja sookera ku ngeri Parliament gyeddukanyizibwamu bano bagenda kuweza omwaka gumu Parliament ey'omulundi ogw'11 bajjukira baakuba ebirayiro omwaka oguwedde ne batandika era okuweereza nga bamaze okuba ebirayiro tugenda okulonda speaker n'ebirala byonna so by June, July, August this year ogumu ku mwezi ogwo bajja kubaweeza omwaka nga baweereza bannansi oba okweweereza n'ekyo bannayuganda mutera okukyogera ponere bajja kubeera nga tubuulira how Parliament gye-executinzemu sofa emirimu tutunye ne leadership gyerwaningamu olutalo lwe Russia ne Ukraine saako n'ensonga ez'ettaka bwetu tujja kubeera nga tubivuga bwe tutyo mpola mpola ponere bulamu buli butya eno ssebo kale ssebo nawe mujebale bigenda mu maaso obiraba mu ggwanga mbiraba bisanyusa tebisanyusa bingi busasamaza bantu Parliament yaffe eri mu ddiiro kaakati etuswaza kubanga mu Parliament zonna ezakabeerawo tusunaba kulaba Parliament nafu naye 11 nafu ng'eno nafu nnyo bagivuga buvuzi bamemba Parliament balinga abatamanyi nakyakukola naye nga n'ebiginingi yayo tiyali nnungi twali tusuubira nti mukwano gwaffe Oweekitiibwa Jacob Oulanyah ajja jjuwa beginning kubanga induction yayo process yali poor ababaka tebafuna exposition emala kumanya ebigenda mu maaso mu Parliament ate twali tulowooza nti no Oweekitiibwa Oulanyah ajja jjuwa backup nga addaabiriza ebyo ebitaatuukibwako mu induction engeri gyalina expertise mu parliamentary practice naye obulwadde ne bumugwira akaneesanga nga tasobola conductinga process bulungi kuleeta kitangaala kimala eri ababaka era ekyo kyatukola bubi nnyo kubanga kati ono honorable among talina experience n'emu mu moderating a Parliament twalinayo mu Parliament ey'omwenda simulabangako n'omulundi ogumu ng'ayimiridde n'okwogera ye yalinga ku birala n'olwekyo tabalirwa mu tuluba lyabateesa at all engeri gyaddukanyamu Parliament ayogerera ddala eddoboozi erya gavumenti ng'alinga azze okwebuuza ku banne mu NRM nti abange wano wali watya naye n'awaayo opinion kyannaku nnyo era Parliament eringa ng'etabalwa nti eri weeri so ng'efuna ssente z'omusolo. It is most unfortunate. Waliwo esimbyewo okudda mu Parliament y'emu oyinza okugamba nti wawona the shame nawona nandibadde kubanga omuntu omu nga tolina kampani y'abantu bemutambuza mupiira kiyinza okukalubirira okuteeba n'olwekyo eyinza okuba nga nawona. Did you expect this oba tewabisuubira byolaba kati kuba naffe bitwewuunyisa bye tulaba? Ekyatumalamu amaanyi gwe muwendo gw'abamemba ba Parliament abangi ennyo. India erina population y'abantu akawumbi kamu n'ekitundu. Yes. Akawumbi kamu 1 billion. Erina ababaka ba Parliament 520. Tulina obukadde obusoba mu 43. Tulina abamemba ba Parliament kaakati 505 ng'ogasseeko ne ex-official ministers. What a catastrophe. Ekyo kitaddeawo expenditure is astronomical. Ba presidential advisors baweranga 3 n'okusoba. Districts zimerukanga ensujju buli kiseera dongerako omuwendo. Ba ministers balikina mbabiri. Kenya eyina obugagga bw'amaanyi nnyo mu GDP yayo. Erina ne population y'abantu ya waggulu nnyo ku Uganda. Neyina cabinet y'aba ministers 21 tulina 82.
twewunya n'okwewunya oba President Museveni ali ku kisi tumanyi. Wetwogerera kakati expenditure mu defense ne political administration kumpi emazeewo budget yonna. Wetwogerera kakati ekisaawe ky'ennyonyi kyali mortgaged eky'Entebbe bwe tutasasula shillings obukadde bwa dola $2 million 2 mu budde ekisaawe bakitwala. Bw'otunuulira abakozi ba Uganda mu magye mu police mu prisons embeera gye balimu it is torturous. Wetwogerera Uganda eri mu mawanga 6 mu UPDF ya Uganda eri mu mawanga 6 mawanga 6 ebweru tuba twagalayo ki? Tuli mu Central African Republic, tuli South Sudan, tuli Burundi, tuli Somalia, tuli Equatorial Guinea, amawanga 6. Expenditure eyo evaludda wa tusobola tutya okufuna sente ezo ezibezaawo expenditure yaffe. Wetwogereranga kakati amawanga g'ebweru gakomye okutuwola sente, gagamba nti tukyasobola okwolebwa tutuli wase kubanga aggregate twagiyisa ddala tuli beyond 50% of the GDP. Ebbanja threshold ebbanja eritubangibwa nga lisukka obugagga bwaffe mu ggwanga lyonna. Eggwanga libanga erisaanyeewo monetarily economically. Obuzibu bungi obuli mu ddiiro okuggyako nga bannayuganda beerwanyeeko. There is a big problem. Tukyewola bwewozi ate kati okuva we batugaliddewo mu katale ak'ebweru akwewola tugenda kutandika kwewola wano locally. Bwe tutandika okwewola wano tunaabalansinga tutya budget. Kitegeeza nti interest rates eza commercial small concerns ez'abantu ababulijjo abasumula zijja kutuuka mu 40%. Interest rate inflation etandika butandisi egenda kuba mbi nnyo. Okutunuulira tukuba omulanga nga tutegeeza abantu bonna ti ekiseera kituuse bannayuganda beesibe ebbiri. Tokyasuubira kulonda general elections nti osobola ziyitamu okyuse President Museveni. Eyo ensonga lwaki ndi omu ku abo abawagira transition giwawulire front ya transition kubanga constitution ya 1995 yali etaddewo benchmark 3 bannayuganda basobola okukyusiza obukulembeze. Esooka presidential term limit. Bw'oweza emyaka 10 ng'oli ku ntebe y'obwa president oba omasamasa otya you have to step aside. Benchmark number 2 bw'oweza emyaka 75 ng'oli president you have to step aside ne bw'oba mulungi otya. Benchmark number 3 gye bassaawo y'ey'okulonda general elections. Okyasuubira okukyusa President Museveni ng'oyise mu kulonda impossible. Olw'oluggi luggale. Benchmark esigadde ya chapter ya article 3 egamba nti bannayuganda we beekyawa nga constitution bagituze abali mu buyinza nga bwe baagala ebyambyone byonna ne babikola. Bannayuganda basobola okwekumamu muliro ne bagamba enough is enough, M7 go. That is a constitutional attempt you can make to redeem yourself from the shackles of omnipotent dictatorship. Oyogera ku nsonga ebiteesebwa mu parliament nowadays bannayuganda basinga bibakkiriza nti tebibazimba bizimba mukulu ali waggulu mu ntebe. Of recent twalabye bya Honorable Francis Zake. We have patent issues. Economy eri waggulu tulina okureviving the economy mu dungeons za COVID-19 but they decided to censure a person and up to now, next speaker we twogera tell what do you comment or what are your comments ku nsonga parliamentary run Uganda bibedde sideline ne tudda munani issues ng'ekyo ekyokugoba Zaake kuba commissioner wetwogerera kakati tetumanyi oba ddala amasomero gana taking off.
emyaka 2 miramba nga amasomero gatambula basomesa tibalina ssente ate ng'omulimo gwe bakola guli honorable tosobola kusuubira musomesa ku olw'eggulo agende mu katala alenge eminwe oba atunda ebinyeebwa alina ekitiibwa kyakuuma. Mu Kenya neiba waffe basomesa ekitiibwa Uhuru Kenyatta bonna yabawadde buli omu ssente za mwaka mulamba okweddaabulula. Owaffe yagamba mbu abawe 10,000 ekintu ekitategeerekeka. Ssente zaffe zakuŋŋaanyizizza emyaka 37 kaakati abadde aziteeka luddawa bwe tuba nga tukoze charge. There is a problem in Uganda. Ebintu ebyamaguzi kati byonna bifuuse bizibu nnyo. Ab'obutale bonna President Museveni yamanya anaakola mu butale. There is a big problem. Abantu bali bubi, entambula efuuse entambula, amafuta sigakyagulikako ate nga amawanga agatuliraanye go gayina gali favorably assisted mu mafuta. Uganda is a landlocked country. Bwe tuba nga tulina ngeri gye tuyinza kuyambibwa ku byamafuta then tuyimiridde luddawo. Uganda balina okumanya nti okay tetukyasobola kudda mu nsiko kubanga ensiko yaddiba. To fight a dictator, but there are many ways of skinning a rat. Yes. Sobola gisa omukka, sobola gifumita efumu, sobola okola kyonna. Okutegedde. Tusobola okuyita mu makuba gonna amalala ne tukyusa obukulembeze. Naye tuleme kusirika busirisi nga tugamba nti Museveni atulemye ate tunaakola ki? Yeye nnyini ng'agenda Luweero singa yagamba nti bo tebannemye batito kankomaawo twandibadde tuli we tuli kaakati. Naye kye tufunyeeko sofa kyonna kigenda okwonooneka kiike mu nnyanga olw'enfuga bbi eri mu ddiiro. Right now, Right Honorable Speaker is out of Uganda. Chief Justice are out of Uganda. Simanyi bonna bagenze ku okubeera nga balaba of course omulwadde Jacob Oulanyah kati speaker, but where does this leave Parliament? Wakati wali agenda ku tijandibadde kibi nnyo kubanga n'obulamu bwa speaker waffe tuandibadde butuluma omusajja waffe tumwagala abeere speaker kubanga alina obusobozi, naye engeri omuntu gwe yaleka mu ddiiro gyaddukanyamu affairs za Parliament is a catastrophe. Kyanaku nnyo. Era bw'otula mu Parliament oba oli ku TV n'olaba ebigenda mu maaso weewuunya n'okwewuunya. Ate bannaffe ab'opposition tibannazuukuka kimala. Are you happy with how the opposition is executing the duties? Ab'opposition tibannaba kuzuukuka kimala. Parliament ey'omwenda ng'etandika amangu n'embiro twatandikira ku mafuta era okyajjukira kye twakola ne tuli primandinga Prime Minister 2011 awo 2 years after the election ne tumukwatako engalo. Naye kaakati okutandika ngeri gye twatandiseemu attention yonna nogiteeka ku commissioner ebintu bingi nnyo ebirindiridde byandibadde bikolwako. N'ebbeeyi y'amafuta bwe twogera naye eri waggulu. Yes, gavumenti nejja mu Parliament esabe ssente ez'eggye eryaffe eryagenda mu Congo nga ne twogerera kaakati gavumenti ekyalemeddwa era ekyagaanye okunnyonnyola lwaki yatwala amagye gaffe Congo. Basaba over 90 billions. Okutegedde kirungi bakyagaanye ozibawa but is terrible. Nze naleeta ekiteeso mu Parliament ey'omukaaga kutegeeza Parliament nti eggye lyaffe liyingidde e Congo liyingidde kilometers nga 100 munda ne bampakanya. Wayita wiiki 2 omu kubo abaali bagenze n'afa emunyonyi mu accident jeti tumwebaza ne balyoka bazuukuka nti ddala twabadde tulimba ne baswala. Nali ku bunkenke naye nayogera amazima. Parliament tugyetagamu giste singako gye tulaba. For example ekigambo kya Zaake obanga kyabadde kiganye mu ddiiro opposition yandibadde eraga obumalirivu obusingakaawo engeri gyagikuttemu. Kayinza okubuuzawo nabo bandikoze kiki ekyandikoleddwa ekituufu. Ekiteeso nga tekinaba kuteesebwako engeri gye mukyanja mu ddiiro omuliro gwe mukiwa gwe gudetermining wa yekiraga direction. Yes, nze naleeta ekiteeso ekyali kigezaako okujja obwesige mu President Museveni mu Parliament ey'omwenda. Ebbugumu lye twaleeta ku beginning
lyali lyamaanyi nnyo era ndowooza ekyaddirira gavumenti kwe kugula oyo yali akuuma signatures zaffe Odongo Oto Honorable anansonyiwa yali sekenda wange era yakuumanga signature nagenda omubuuza nti ye tutuuseewa bangayo tutuuseeyo mu nsamu naga nti bazinzibyeko yes naye nga atlisi walaba acumen y'amaanyi omuliro gw'amaanyi okusobola okusikiriza bali abalala babawagire ne mwe muleeta ekiteeso nga muli so ddala mu travelinga bweru temumanyi kye muliko abalala ba independence banaabawagira batya nga temutaddemu maanyi. Position is concerted action if you want to succeed. Baleme kwetunulako nti banuupu bokka. Nze nali mu parliament y'omwenda nali of course naliyo nga representative wa Conservative Party. Yes. Naye ebiseera bingi nnyo nakolanga nga acting leader of the opposition nga abakulu bannange tibaliwo nga bannesiga tisinza kubayiwa. Naye kaakati bonna olowooza nti nno nokolagana abanuupu bokka abanuupu abasinga obungi tebalina experience emala kuleeta muliro mu parliament mu science ya discussion oba wetaaga abantu abali energetic competent enough to debate. Sigambe nti nno balibeera bwe bati olwalongo bagenda bayiga as time goes on naye manpower join already ku side opposition tenaba kukozesebwa bulungi. FDC erina abantu abatendeka obulungi ennyo mu debate tibanaba bakozesa bulungi kubanga batya okwetwala bokka kate nga leader opposition wanuupu alina obbawa interaction n'alaga nti abeesiga nabo bayambe ku lutalo lwa debate. Sinabakiraba right now. Is it the weakness of the leadership, the Lopu's office? Where is the problem? Partially abamu bagamba nti kamwokya amutiisatiisa nti buli kimu alina kikiriyalinga balyoke bagende mu maaso naye omu ku basajja abatoto mufe nnyo mu parliamentary debate Edmund Back yagamba a member of parliament is not a delegate, is a representative. Yes. So alina capacity to debate on behalf of the entity he represents. I hope they will understand. Wetaagawo okukola emikwano ate wetaagawo ne seminars nyingi it is still early okwongera induction force mu bamemba abapya ab'omu parliament n'abasobola okufandinga weebali singa leader opposition ne banne shadow cabinet ekolaganira wamu n'abo abasobola okutuyamba bongere okulungiya enteesa. Is it right to say kusaawa eno nti ddala kituufu yeno opposition yeyinza okubeera the weakest gye twakabeera nayo in terms of parliament? Si yeyinza okubeera it is the weakest. It's the weakest. Okay. Tetusobola kyogerako beyond that for diplomatic reasons. Naye it is the weakest until they prove their worthless. Okay. Omuntu ayinza okugamba nti honorable tulina abantu abali experienced naffe betuwa ekitiibwa mu mawulire ne ggwanga lyonna. Honorable Mathias Mpuga, Honorable Segona, Semuju, Honorable Segona, Honorable Mwanga Kivumbi, yes, Honorable Namboze, yes, Honorable Sekikubo weri na era ayaba waffe. Entuso Muzengo, Honorable Salirwa, banja bama, you know experience. Ne lwaki tibannaba compride kukola kikola kukuŋŋaanya force eyo wamu kuwakya mu 10th parliament bali bataddewo ate labwa obageraganya ne 10th parliament basaawo embeera ey'omuzizi n'ekirala ekisinze okutta opposition kudipeninga ennyo ku social media teyina kalungi kejja kuleeta ate engeri y'abagikozesa bubi bagenda nga bavumangana omuntu bwakuvuma nomanya nti yanvumye toyagala mutunuulira nga mutuuse mu assembly ebyo nabyo biri totally useless. Concentrate on the forefront debate mu house, do some research, library weeri, prepare what you are going to say before you say it out. Temukkiriza baspeaker ba parliament kubajajamya nga baba bagamba nti bwoba oyagala okuleeta matter of public concern mala kulaba speaker si bwe kiri mu commonwealth culture olina kusuula busuuzi kibuuzo unabated minister n'omusaka maso eyo ye debate mala kulaba speaker kiri ludda mu mateeka muwandiike
bwina ensonga gyogenda okurazinga soko situukirye speaker twasobola okubaku kye tukola ekikyajjukirwa mu palamenti ey'omukaaga n'ey'omusanvu n'ey'omwenda olw'okuba nti twafaayo okulaba nti banaŋŋamba batya nti abantu banneesiga ate si performinze mu palamenti. Abantu waliwo n'ekyogerwa nekyetunoonyeza nga bannamawe the transactional politics it's too much honorable mu palamenti ye-11 ate kino kisusse okay kubanga ebiva mu palamenti si birungi kumpi buli kiteeso ekiyisibwamu kiriko accompaniment ya finance. This is treacherous. Where are we going? What are we up to? There is a problem. Nga tumaliza omulamwa gwa parliament, how do we get back on course okubeera nga bannayuganda tubaweeza kuba after all ensimbi ezisasula ababaka zaamuwiwa musolo? First of all, parliament is too big okay to manage. Parliament is too big okufunamu abantu aboogera kubanga tojja kutandika kuwa bamemba ba parliament dakiika emu dakiika bbiri nga boogera ku budget for example nolowooza nti banaabaako kye bayanjuluza. Kyandibadde kirungi abantu beekolemu omulimu babongere ku time ne mode of debate improving ekyali very poor. Okutunuulira ku lakakasembedo waliwo abali proposing the panel of speakers kati ne bwabaawo ekintu ekyamanyi nga kyetagenda mu parliament baspeaker bonna tebaliiwo kintu ekyo kibayinga can it work for us in case andibadde kikola kubanga parliament nene nnyo andibadde badepute babiri nga bwe kiri mu mawanga agamu okay n'ekyo si kyekikulu ennyo ekikulu mu debate nze mutya kubane bwe muba mu debatingidde ebiseera bitonotono naye nga biri genuine biri perfect bina impact material impact etaliwo kakati ensonga endala for example nawuniikiridde ejjo bwe nalabye ku footage nga wekitiibwa Ssemujju Nganda abuuza prime minister nti right honorable prime minister kasooka tutandika parliament ye-11 minister in charge of East Africa honorable Rebecca Kadaga era nga ye first deputy prime minister talabikangako wano mu parliament. What is happening? Mukyala nabbanja naddamu namuga speaker madam speaker mpulidde ebyayogera but I will invite him for a cup of tea. Wow. Cup of tea amakingira wa n'ekibuuzo ekiri eminent ekibuuziddwa. Oli abuze ekibuuzo bannayuganda oba bakiikira baagala kumanya ensi yonna eyagala kumanya. Ye mukulu Museveni mubuuza yali alonzeeyo prime minister omunafungo ono. Prime minister ateekwa okubeera vibrant, ateekwa okubeera ne capacity and capability to answer fires questions from the opposition. Bwabanga prime minister talina capacity kuddamu bibuuzo akola ki kubanga yali presenting a government. Okujjako nga eyo yali hidden agenda ya president Museveni ng'alina gy'ayagala parliament ye-11 eggukire. Naye sirowooza nti oyo mukyala yandibadde prime minister sigambe nti mubi naye in terms of appropriateness she is far away, miles away. Uganda Eyenkya.